Gavumenti eno eriko bwe yali ejja mu buyinza, when we read history, bakadde baffe be batugamba bwe baatuula nga balina puroguramu yaabwe ey'emyaka 5 tukulembera oba tufuga, I'm sure 100% kino baakyerabira, naye osanga mu budde obwo baakijjukira. Osanga olwaleero gavumenti eno teyandibadde na buzibu, kuba obuzibu bwayo generation eno. Kikyentegeeza bwe bajja mu buyinza baasalawo okwavuwaza bajjajjaffe abaaliwo omulembe ogwo ne bakitaffe abalina ssente mu budde obwo, nga babagamba nti ssente ze muyina zonna nfu, naye okubayamba nga gavumenti ffe ennungi, ayina akakadde tumuwa 7. Kati gulowoozaamu yalina emitwalo 2, 10, 30, 5 bali bamuwemeka, ng'omuntu ayina akakadde mu 1986 yazitwalanga mu bbanka ne bamugamba nti nfunira okuba gavumenti eno nnungi katukuweemu 7. Ne bafiiringa oba ne baba nakyo nti singa tukulembera tufuga abantu bano nga tubafugira mu bwavu, twandituukiriza ekigendererwa kyaffe eky'emyaka 5. Naye kye beerabira singa baamanya nti olwaleero abavubuka tugenda beera bayitirivu nnyo, nkakasa mu mirembe egyo banditaddewo amalagala oba zi antibiotics zonna nga bagikukuba ekulemese oba ette amagi agasobola okuzaala. Kugamba nga okuzaala ku mulembe guno nga kukaluba nnyo olw'ebyo ebiddagaladagala bye baatukuba oba bye baakuba bajjajjaffe ne bakitaffe mu 1986. Nekyali too late. Nkakasa bulungi olwaleero ekizibu kya gavumenti eno bavubuka, kuba sijja kulimba bakola za abductions, bassa abantu, batta myaka gyaffe. Olwaleero Gaddafi musibe, akire bwe babakutte, n'abalala bagenda bakwata, buli lunaku bajja bakwata, n'ekisinga obbatabula buli lwe bakwatayo omu, buli lwe bakwata Gaddafi omu ate Bagaddafi abalala 10 bajja. Bwe bakwata Akireo Kivumbi, bwe bamukwata ate bakivumbi abalala 10 bajja. Naye kino ekintu ky'abavubuka obuyitirivu singa baakiinako control mu 1986, ndowooza singa kati beeyagala. Nejjukira filosofa omu yabagamba nti bajja tuuka ekiseera nga abavubuka tebawulira ssente zaabwe, abavubuka tebawulira maanyi gaabwe, abavubuka tebawulira kuttibwa kwabwe. Essaawa zino we tuli. Gavumenti ya leero eri mu Uganda eya NRM, you've done everything. Buli kimu mukikoze, musse, musibye, mukutte. Naye lwaki department forces ez'enjawulo, police, military, JAT n'ebisingakaawo, lwaki temufumiitiriza? Mwe babakozesa bukozesa, naye lwaki temufumiitiriza ku Uganda mwe tuva? Erina kubeera etya? Omuntu n'owangalira mu nsi yo naye ng'oli ku bunkenke. Omuntu n'owangalira mu nsi yo naye nga oli ku butaakye. Omuntu n'owangalira mu nsi yo naye nga tosobola na kunyumiza muntu nti I'm a proud Ugandan. Kwa onaamugamba nti I'm a proud Ugandan, agenda kukusekerera, agenda kuwa vidiyo akulage ekiri mu nsi yo, naye nga forces ezandikuumye emirembe to keep law and order, ate be basinga okusiiga ekifaananyi ekibi eri ensi yaffe. Mwekube mu mitima, mumanye Uganda tulina kulivinga tutya. Otegedde? Generation eno gye mubonyaabonye y'abavubuka, ne bwe munaatusiba emirundi 1000, ne bwe munaatutta emirundi gyonna, ne bwe munaakola za abductions zonna, still they will come more and more and more other youth, kuba temukyasobola kikontrolinga. Okitegeera? Mukkirize nti ensi ebeeramu abavuganya n'abaliko.
ebeeramu abali ku gavumenti, ebeeramu abagyopoozinga, naye abagyopoozinga ate temutufuukira kizibu. Oba tutegeeragana? So nnyimira ku lw'ensi yange nga nkubira omulanga eri gavumenti ne security forces zonna, enough is enough. Mustabilizing ensi yaffe tusobole okweyagalira mu nsi yaffe. Bwe kibanga omukulu ke kaseera ayimirire abalala bakwateko, kuba ne bw'aba ayagala atya oba tayagala, one day ajja tuuka ekiseera Allah amuwummuze. Ekitegeera naye wandiwummudde nga at least abantu bakuyinamu akaseko akatonotono. Enough is enough. Free all political prisoners. Free all. Komyao.